Omulungi atumbudde ku PGD News Anchor nkwanirizaako era kansubire nti oli bulungi wonna wosinzidde okubanga te otumbudde yes bulambalamba ngera kubanga ate ntandika n'eryato lya Indonesia eryakutte omuliro wakati mu Ssemazinga omu era ng'abantu abalako ddala 280 be balabiddwako nga babuna omwabo okusobola okubanga te bataasa obulamu bwabwe. Kuno kwabaddeko abakyala n'abaami wamu n'abaana era nga bwe batyo balabiddwako nga bagwa mu mazzi abamu mu life jackets abamu bagudde mazzi ne bafa n'okufa. Embeera yabadde yakazigizingera bw'ogirengera. Barcelona 5 terbakar. Semoga cepat ada pertolongan. Bagi yang banyak penumpang yang masih terjebak di kapal. Yang lain coba buang sana ke lautan. Seorang semua di laut. Kapal sudah bakar Barcelona. Kasih yang ada adik. Ya Allah, kasih yang ibu anak satu masih di kapal. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Songa ate mu ggwanga lya Saudi Arabia omukyala Justin ng'ono y'omu ku bamama kiyumba bali mu ggwanga eryo bw'atyo nga yeegulira omuze ogw'okutirimbula abaana batandise omukolako kaweefube ow'okulaba nti omuze guno agukomya sinakindi afeesinge amateeka nga kigambibwa nti emikono gye gyandiba nga giriko omusaayi gw'abalala. Ngono Justin mama kiyumba atta abaana e Saudi Arabia mama kiyumba waba kusuubiriza nti oba n'alowooza nti oyagala akasajja kakatabuliki kakaliimu obwo obusajja obutabuliki obwo ng'akukuba ng'akuggyako ssente ze ng'akutta ng'akusuula mu ddungu. Njagala muntu mukwase ko abali e Uganda njagala tukwatire wamu n'omukazi tumukoleko emikola. Nammwe abali Saudi Arabia abaana batolosi nammwe muveeyo temukkiriza banyigira mu ttooke. Gwe mama kiyumba wagenda kwanira abasajja Saudi Arabia lwaki muno muwe ssente ze waba wamukuba emigo yamukuba emigo kata amuttono omukazi woba wamukuba emigo lwaki tomusasula ssente ze owoza muno basasula bakubira akasajjako ke yawa ssente ojja kiwulira babadde bakatta omukazi Saudi Arabia mama kiyumba musimanyi babayita oyo omuwala gwe babadde bakata nawe ojja kugendera okwo muwe bannammwe ssente zaabwe tewali ebyo byakumanyi. Kibi nnyo omuntu okufuuka ensolo ku extent eyo naye nga yo ministry y'ebyentambula evuddeyo n'esaba abantu mu kibuga Kampala saako n'ebitundu ebyetooloddewo okugenda okutendekebwa okuwuga ng'ekimu ku bintu ebirina okutaasa obulamu bwabwe mu biseera nga amazzi gayitiridde mu kibuga Kampala bwe gewandiise amataba. Kamishona w'ensonga z'amazzi mu ministry y'ebyentambula agenze maaso okubanga ate ategeeza nti nga gavumenti bw'ekola kaweefube w'okulwanyisa amazzi n'okutereza enguudo mu kibuga Kampala bagenda kubanga ate bateekawo ebifo mwe bagenda okubanga basinziira okuyambangako ku bannansi abanaaba batwalibwa amazzi. Ate nga Jumana West MP General Moses Ali bw'atyo yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza nti singa abavudde mu bulamu bw'ensi eno teri mwana agenda kubanga ate amuddira mu bigere mu kifo waali eky'ebyobufuzi. Jjukira nti ebiseera ebisinga munnabyabufuzi singa afa balondayo family member ate ajje abeere ng'akola ki atuula mu kifo kye paka ekisanja kye wekinaakola ki wekinaggwako. Ono agambye nti teri mwana we oba family member we ajja kubanga ate ajja mu bigere bye lwansonga nti yo okujja mu kifo ekyo yakikolerera so nabo balina okukolerera yonna eyo gye banaaba bali. Ate n'ekirala Jumani si bwakabaka nti bwansikirano nonedda ebyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate abigobagamba nti abaana be bonna bali bulungi bonna basoma era nga mu bo ayinamu bannamateeka 5 ate ng'era kuliko n'amanyiddwa nga Aisha Ali ng'oyo essaawa eno ali mu kupasuinga PhD eyo ku Oxford University. So mubeere faanako bwetyo yagambye ku saidi eyiye tebijja kubeera byansikirano bw'afanga gavumenti eno nnyo omulala ena bujja okuteekawo so si kuva mu ki mu lunyiriri lwe. Access to thank his voters for voting him.
Moses Ali holds cast in the NRM general elections. From the preliminary report, the station says that he has won his opponent with 176 votes, and his next opponent has trailed with 9 votes. And as you know, after every after success, a celebration is held. So General Moses Ali has also held a celebration, and as you can hear from the background, his supporters are shouting out his name. Moses Ali! Moses Ali! Moses Ali! He is Moses Ali, General, and he has something to say to the viewers. Back to Madam in studio. Thank you so much, Baraka Angela. The challenge holds its third season of Tanzania. Let's have our reporter who is right in your school tell us what's taking place. Thank you, Anna Aresti Achengi. I'm right here in your school. Ate nga ye Munnamagye Juma Seiko bw'atyo ye yavudde mu mbeera oluvannyuma lwa muwala we okubanga ate alemererwa okubanga akwatira ba NRM bendera mu kalulu k'akamyufu akawedde jjojuze mu bitundu eby'Ebugisu. Era ngono yagenze maaso okubanga ate akuba emimiro. First of all, I'm an elder in Sebei sub-region. I'm one of the pioneers of NRM in the Sebei sub-region. I'm even the one who brought NRM here in Kapchorwa. I worked closely with Mzee, President of Uganda, and he knows my position. First of all, we have never had peaceful elections in Kapchorwa, and many getting money, and the sitting MPs do not want to leave power. They are non-performers. They even fought the joint meetings. They didn't want because the joint rallies, because they knew that people would ask them questions. Here a candidate comes and says he sends his motor vehicle to go and collect people in a certain area. Then he goes and says, how many villages are here? Each village I'm giving 200,000. Is that politics? They just bribe these poor people with a little money and they just run. Ebyo nga biri awo yo Omukulira Kaguta Museveni avuddeyo n'avumirira effujjo eryakolebwa mu kalulu kakamyufu aka NRM akakaggwa jjojuze, era bw'atyo n'ategeeza nti buli eyeemulugunya agenda kubanga ate afuna ekyokuddibwamu mu bwangu ddala kubanga ensonga eno egenda kubanga ate egonjolwa. Wabula ategeezezza nti tewabaawo asuubira akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Tango Doe nti agenda kubanga asobola okugonjoola emivyo gino kubanga bannamateeka baamuwabudde dda nti talina ngeri gy'ajja kubanga ate agonjoola mivyo ye kennyini gye yatandika oba gye yassaawo. Wabula ono agenze maaso okubanga bategeeza nti bannamateeka bennyini mu kakiiko k'ebyokulonda be bagenda okubanga ate bagonjoola ensonga eno singa buli omu anaaba alese obujulizi obumala era obulaga nti biyeemulugunyako bituufu. Weewaawo mu bitundu eby'enjawulo tuze tulaba abantu abazze ne ssente bwe baakubidde akalulu k'akamyufu nga gwe wamma ajja n'osimba layini n'obalibwa gwe gwe bakwasa akasimbi ne weeterayo. Eyabadde talina ssente ye yaviiriddemu awo nga tafunyeeyo wadde omuntu. N'obundi nishaka kabagambira mutajiraga akeje muzigoti mama cyane gushora shora 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 babo kutamuna kwanza waburishinga mu muryaho shora shora maze mwabaleka bakagaruka nimba basinga mana mwe mutaruka mu movement shora shora aya kasi umuhundu yaka umuhundu zikokara kasi bizi abona wali tebaka matakushabiriza ndo utanta mushote jyase muhora ngambe ndonda
Zira shara no shara. Where are you go? Kale sete zitenda kusigaza kwa abantu tunaenda mangubona baraza kwaye omuntu wena tumubazire turamakarwa akiyate kale sete zinenda kusigaza na 10 na Agera kama mtashorora songa ate omukuramanyiddwanga Paul Tamaguzi Semakula yasibatiagaza maaso kubanga asekerera omukuramanyiddwanga Simon Lutaya Muyanga ng'asinziira ku mpewo gy'akakalabizayo yennyini oluvannyuma lw'okubanga ate yenyiga mu kalulu kakamyufu ne bamukuba bubi nnyo. Ono ye bamumaze ono bamumaze fe yawedde fe mukati tuba olumba mumaze tugambo yamaze emirimu gye ono you will never raise again kasito banga oli mugole ne bakuba kutayizinga n'obubbi ne bakuba n'obuntu bonna bwogenze nabo n'osigala tayo ng'onoonya n'egyoloopa kuba kati bano bonna booloopamu bonna babbi very open bonna booloopamu babbi kati mubbi kyasobola okuditamininga ebyobubbi wano Buganda NRM twakira inalira lwagihuna mu Northern Uganda bwe twalabye ebiriyo nga balangira mukana kyasinze mukwano gwanga Akoolo naawe baddenga mugole Muyanga Lutaya onalebo Akoolo munange kangobe mu biso ga basaada bano aye bakusoma ne bakussa mulezi ne bakuteeka bwe bakwagala. Ebyo nga nabyo biri awo ye akulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga lya Uganda omukuramanyiddwanga Byabakama yavuddeyo bw'atyo n'alangiriranga abagenda okuvuganya omukulira Kaguta Museveni mu kalulu k'obwa pulezidenti mu mwaka gwa 2026 bwe balina ennaku 10 zokka okubanga ate batalaga districts eziwerako ddala 146. Bano bategeezeddwa nti tebajja kusukka nnaku 10 nga bakuba kampeyini. Olunaku olwaleero lwegabadde amazaalibwa g'ekibiina kya National Unity Platform oba bayite aba People Power Movement nga baweza emyaka 5 bukyanga ekisinde kino kitandikibwawo. Mu ddakiika ntono nnyo nzikiriza mbere nga tenkutwalako mu ddwaliro eri owa NUP omukyala amanyiddwanga Zai eyagwa ku kabenje ate nga teyakagwako yekka wabula nga ono asobodde okubanga afuna obulambuzi okuva eri Secretary General w'ekibiina kya NUP era bw'atyo n'ayogerako ne President w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira leero mu ggwanga lya South Africa ne bongera okubanga ate bamugumya n'okumusabira wamu naye okubanga ate abeebaza olw'obujjanjabi. Zai mukwano uli utya mama sanyuse nnyo okulabako mukama yebale katona lukolawo nawozaako katusabe Katonda akuwonye bambi. Zai kati mulamu takyalinga luli bwe yali. Bagenda kuba bulungi basawo bali bagenda kujjanjaba beera very strong ulidde tewefosinga guys. Lost them. How many more? Actually, these are many. I think the upper side about 4 and this is about 3. No, so there. The brain, there's no bleeding in it. No fractures on the skull. No fracture. The fracture, it is at the maxilla, around the face, and the tongue has been bitten by the teeth. She has a wound in the tongue. Nkubidde bukubizono yabadde ku Simbi. Mwentukira omuzeeyi yetaliiwo sawa zino ali Mbale. So luli twayagala okutuusa okwebaza gy'oli naye nga tusobola kutuukirira. However, nti obeera otambula mu mirala endala.
so lwaleerera bwe nsanze ngoze nze ng'omuntu nyongera kwebaza tinywerera ku buvunaanyizibwa obwo fe abamu tubulaba eno gye tubeera omwana oyo gyalinga tusojjawo naye nga nze komanda we olwaleero nsanze olwaleero nenfuna chance yogerako naawe wano amanya sigenda kweyanjulira amanya namuteekayo omwana oyo gy'oli ansikire oba tuyimirire naye ku kintu kyekimu naye nga omulimu gwe tukola gwegwo gwe gumu kuteeka nkyukakyuka eggwanga lyaffe so leero sister waffe munnange twafuuka famire twafuuka famire bino byonna byayitamu tulaffe ffenna so kitukakatako mukuma n'okulaba nga lifayi kyanakumye nti afunye kanakabenje naye kyakuba bulungi so ng'ate ye mwana mulenzi Sam Okanya yasaagava ku saidi ye abamu ge babuusabuusa nga bagamba nti oyo ali ku bibye ayina byayisaawo omukulu amanyiddwa nga Timo yavuddeyo nayongera okuba nga ate annyonnyola ku mbeera y'obulwadde bw'omukulu no Sam Okanya ngira amaka kigambibwa mbu teyasigaza aginge Sami the Mighty Family. Nina mawulire, nina good news, nina bad news. Nsooke ki? Kye mungamba kye nsooka. Ntandike n'amabi? Okay. Amawulire amabi agaliwo, Sami the Mighty Family. Yafa akasolo. Yes. Eno brada eteeka enkali ngemaze okwesengejja munda muguni yafa bagezaako musosekamu olupiira mu kasolo omanyi balina akantu ako bakayita batya mu luzungu akasolo k'omusajja kabeerako olutuli bweruti kati abasawo bw'ofa nga tokyasobola kusindika musulo bakwata waya ne bagisindika mu katuli k'akasolo wano negenda ne bagituusa ku kisawo omubeera ekisawo kibeera eri munda bwe kiti muno bwe mubeera omusulo kano ke kasoloko kati abasawo bakwata waya ne bagiyisa ano mu kasolo wano nejja swi nefumita wano ku kino ekisawo to kati buli musulo we gukuŋŋaanamu muli mu kisawo nga gufulumamu bufulumi kati ako bakamuteekako ne kavaako tekakyasobola kukola lwansonga muno munda mu kasolo muno ewalina okuyita akawaya waliwo ekizimba byemba nnyonnyolwa mu bitegeera Sami the Mighty Family akasolo ke Secretary General ajukira nti ali mu kwesimbawo mu kubanga ate akiikira Kampala Central naye nga baagi bagamba nti agende mbu akiikirire waabwe kubanga mbu si Muganda naye nga yavuddeyo n'atulaga ku bufaananyi bwe obukadde n'atulaga nti kuva buto alabika yalimu olwa NUP nga lumulondoola era nga yatandikidde ku ngoye ze yali ayambadde mu kafaananyi ako blue, red ne white ng'agamba nti ezo ze kala za people power oba za NUP zennyini era yazaagalanga nnyo so nga ate mu kafaananyi akalala yali ne bakyalibe nga bali kusomerera kafaananyi kasono naye nga bonna baali bakoze ki bafunyize ekikoone nga bawanisibwe bati n'ategeeza nti okusinziira ku bubonero bwalaba mu bifaananyi bye nga akyali muto omusaayi gw'okuba nga ate abeera mu kibiina kya NUP gwava dda tegwatandise ggulo. Ombaka Shami Mumalinda olunaku olwalira kyaziddwako ku mpewo za TVM wabula ng'onagenze maaso okuba nga ate akakasa abagoberezi be n'abawagizi be n'abo baweereza nti ne bw'anaaba nga taweereddwa kaadi ne bw'anaaba nga
tazzeemu kuwangula ng'omubaka wa Kampala. Omukyala ajja kubanga ate agendera ddala mu maaso n'okulwanirira abo abali mu kkomera abaana ababasibiddwa naddala nga bakwatiddwa ku nsonga za kulwanira ddembe, kubanga agamba nti ye agiwuliranga call oba nga calling okuva eri Allah gw'asinza, era ng'agamba nti even before ajje mu buyinza ekyo yalinga akola ki akikola okubeera looya waabo abaasibibwa mu struggle mu ngeri emu oba endala, era n'ategeeza nti tajja kukikomya, ajja kusigala nga akitwalira ddala mu maaso. Ngena kuwugulamuko katono nnyo nkuggyeko mu byobufuzi nsooke nkuzzeeko eruuyi eno ye mwana mulenzi Bruno K ye yakiguddeko mu suuti eno ya mwana mulenzi yamwandikira namugamba nti kuva buto ng'oyambala busuuti kitegeeza nti wali planned kid, naye kikwasa ennaku nti ozungira mu bashuga mami mwodiringira style up n'amugamba nti da Spice Diana bw'oba omutunuulidde olaba nga shuga mami. Jjukira ennaku zino Bruno K alaga nti yeepikira Spice Diana era ng'agamba nti agala kopi nenga Spice Diana tanaba kubanga atakola ki azza muliro. Yambuuza nti bw'oba otunudde Spice Diana gwe nepikira gwakulabikiranga Sugar Mami, namugamba nti wapi ebyo weebuzaabuza naye ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti ba Sugar Mami mwodiringira katutuniranga Farida Nakazwe talina yadde 10 talina yadde $1 naye oli awo ozungira mu abo. So ngate oluvannyuma lw'oluvuvumo olubadde ku mikoto migetta abantu nga luli wakati w'omukyala Shiba Kalungi n'omukyala amanyiddwa nga Ava Peace ye Abitex avuddeyo n'agamba nti okusinziira ku kyalaba banditeekawo bato, era agamba nti bwe muba mukiwadde omuliro ajja kuteekawo bato, era nga Shiba wakumuwa miliyoni 10 ku bato eyo singa n'abakkiriza, ate Ava Peace ajja kubukawo ne miliyoni 7 bw'ati bwe yategeeza nti okumalawo luno oluvuvumo buba bateerewo bato. Naye ng'ate mukadde Kagame yagenze maaso kubanga ate ajja ekifaananyi kya Alien Skin ng'ali ne mutabani we. Yes, n'agamba nti okusinziira ku kyendaba omwana ono yeetaaga okukola ku DNA yandibanga si waani si wa Alien. Bwayogera ku DNA esigenda kubanga atendekayo mwana muwala amanyiddwa nga Brenda Kansime. Yes, yageze maaso kubanga ate akawaŋŋamula oluvannyuma lw'okuvaayo n'awandika n'agamba nti abasajja bakola obwenzi ne baleeta ne spam z'abalala oluvaawo nga DNA tezikwatagana kyokka gavumenti esirise. Anak oba kiwulidde abaana abo be mulina be mukeberanga si bammwe mbumwe mwaleeta spam ezo abasajja mmwe bennyini. Naye ng'ate yo amanyiddwa nga Simon Kagwanjala yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ayogera ku nsonga y'abakyala okutegeezwa ekintu ky'okusibira abasajja baabwe wabweru. Eyo nno topiki ebadde eyogerwako era ekyayogerwako ku mikutu migetta abantu bagamba nti omusajja bw'addala eti bwakonkona tomuggulira bwe bamuttira awo busungu sooka obusibemukko muleka ayingire ebirala munaabikwasaganya taata w'abaana asigala taata w'abaana bannange siganya aba akomyewo leeti oba onyiize naye muleka ayingire. Weewaawo back to the point yo omukulu amanyiddwa nga Simon agamba nti nze obwo obusiru n'akamanyiro sibirabanga keera ategeezezza abaami nti nga tonnaba kuzimba nnyumba sooka ozimbe kibayita obufumbo, sooka okole obufumbo oba sooka ozimbe amaka. Mbu ye yazimba amaka ye ne bwaddanga bukya omukyala amuggulira era n'amuwahaaga ye talabangako bintu byakumusibira bweru mwaka ku mwaka kubanga ye yazimba kye bayita obufumbo. Mumukeera ku makya ne muzimba amayumba naye nga temuzimbye ekibufumbo. Ensonga lwaki abakyala babajoga era amaliriza ng'agamba nti abakyala mukyadiba nnyo naago agayisa gammwe naye nga naawe oddala eti oba ovaawa omulimu gwo gwa ku TV onyuka ssaawa mmeka. Anyways ye bw'ati byagenze maaso kubanga abategeeza si yekka eyabanyukiddemu n'omukulu amanyiddwa nga Tata Tusu ngamba omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba essaawa yonna shira bamuzizaako kalasiti bone ye kanaaba kalasiti omukyala ke yayingiddewo tuyinza okuba nga tuyisaamu kumukumu wali wonna. Anyways yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate abagamba nti mulekeraawo okumukubira essimu naddala ekiro mulina okukoma ku ssaawa emu eyakawungeezi kubanga yawasa alina omukyala alina omugole yeetaaga keya ye kasiteekona ssaawa emu ng'olina kontakiti ya Gashumba ne wafuna kizibu ki totawaana kumukubira obudde bw'alina bwa mukyala we. Era n'agenda maaso okubanga agamba nti ne bino bye mukola bi WhatsApp group mbusimanya olina omukolo gw'embaga omutadde mu ki WhatsApp group kyo totawaana bw'okummwe teri yamuwasisa mukazi we nammwe mugende muwasa abammwe ku lwammwe bw'oba toyina ssente zisobola kukola mukolo eby'omukolo byesonyiwe. Omukazi togenda muwasisa kyalo kiramba abagobye genda.
nga lwaki Nyamutoro tavumisa Rema Namakula social media indos muwakula entalo ku beera isi mulukumamu ate mmwe bennyini nga teri alubakumiddemu. Omwana wuno yavuddeyo n'agenda maaso okubanga akomparinga Nyamutoro ku Rema n'agamba nti laba obulungi obuli wano oli kalungi naye mujjawo ali eri atunula ng'ow'emyaka 7 awaana Rema mbuli Nyamutoro atunula nga wa 7 kaakati bano wansi ne bamugamba nti n'oyo sadolini n'eyo baketi ya sadolini yonna gy'alina ku face ng'otuwaanira. Omulala n'agamba nti okomparinga otyo omuntu eyeepeyintinze langi ku muntu ali ku nakyo. Bwatyo Nyamutoro n'awunzika nga avumisiza Rema Namakula ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Baby Gloria yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate naye atutegeezaako awo mu comment section omuntu omu yamugambye afaananamu Abanyarwanda n'agamba nti nno munnaye sibafaanana bufaananyi wabula ndi kubanga maama wange tata wange Banyarwanda oba okitegeera siinamu wadde akasaayi ke Uganda era n'agamba nti bannange wadde mbyogedde temukola kitemu ngoba anti buli ssaawa abasinga awo mu comment section Abanyarwanda badde waabwe naye nga ye Baby Gloria yabeeganye dda n'abagamba nti si Munnayuganda Munyarwanda wadde nga mama ye Betty Nakibuka tata yani ani abalimba nti abavuga boda tebakuba kyeyo. Omukisa guguno Malden International Labour Consultants Limited egabudde ekuleetedde omukisa okukola nga delivery bike rider mu kibuga Dubai. Omusaala musava ate nga visa efuluma mu bwangu ddala abeetaze basange Namuŋŋoona Nakibinge Road mu Lubaga Division. Bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0787 75 23 29 oba 0740 73 88 21 oba 0772 83 00 beba Malden International Labour Consultants Limited okujja mbwavu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo mukuru manyiddwa nga Womal Kiseka yasajjukira nti omukulembeze w'ekibiina kya NUP aliko mu ggwanga lya South Africa yabasisinkanye bwenyi ku bwenyi n'omukulu wa Dog Nation ngamba Half London wabula nga ono mu kusisinkana abantu bano message y'okusingira ddala yagitadde ku kubabuulirira kubanga abantu abasinga obungi beemulugunyizza nnyo ku Womal Kiseka afuuse ow'entalo mu struggle akuba n'akubiramu ne bakomrades oba okitegeera so ne ku ensonga eyo bagenze maaso kubanga ate bababuulirira okuviira ddala eri omukulembeze waabwe kubanga ye abadde agamba gwawuliriramu yekka okitegeera era ng'ono yagenze maaso kubanga ate abagamba nti struggle mugibeeremu tugikole yes naye ate ebintu by'okwerumangana si bye bijja tutwala mu maaso okuyombayomba n'okubukira buli kimu si kye kijja okukola era ng'aho okukakana ka message bakafunye bulungi nnyo ate era nabo ne batulaga nti ddala bakoze ki bakafunye bulambalamba bengenda okuba nga nkusibuza obubaka obwavudde mu mukulembeze waabwe ate era nabo kikye bayanukudde amangu ddala nga bamaze okuba nga bafuna obubaka obwo. Bantu bangi babadde nga bagamba nti aba NUP balina omuze oguvuma abantu omukulembeze waabwe n'atabagambako nsuubira obutambi obufaanana bwe buti bumutera okubuusa amaaso kati era ofuna omukisa okulaba ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abuulirira ku batabani be mbadde pije okuba nga nkuweereza era nga ngenda kuba nga ate nkwerekereza webale kubeera mulabe mulungi atambudde nange okuviira ddala gitandikidde naye ng'atera mukadde ke kamu jangu tubeere nga tugenda okuba ekyeyo gwe eyeetaaze okugenda okukikolako okiwulidde ate nga era n'entambula werinnyo okujja ku airport oba okutwala ku airport mungeri yonna wonooba osimye batuwagidde mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi mweraba. It's not about you winning it.
There are no winners. We are either all going to win or we are going to fail. Okay, yes. Dogo Nation, gwe kabifu koko ina no neganyana toka kiriza ku getting into this struggle nkwegayiridde oboli awo ye sadaka join okusadaka no gambo yo ganyana natikatuna yo wai ka sadaka nange ye sadaka obo busungu bo ye sadaka giving up benade njogera namwe nabagambe nti discipline kitegeza kwefiiriza sentence ina ne moto kanjina nesigenda genda mbidongo biri kubanga nyina ale morning encha sizanyo timuli wanu ze mamba labanga mufumaga nambalaba no ulira kiseka nga isasambula no ulira olinga isambula no gamba katono mbubuka tamanya attention tijaina be wamulabanga atikati ayomba tibalaba anti ate talanga batuza mabega etc nekinsanyusa bwe mbasanga alice ne tu connectinga lwenze ne tuberamu nensaagala mukolagane on the way na ikamu point oba ali Munyarwanda oba Kiseka Muteeso oba Dogo Nation Mukaramoja tekijja kumatalinga kuba ekitugata kiri biga abantu batunulira nnyo mmwe ate nja kwesiba nnyo ku mmwe ba blogger wadde temwagala bayita ba blogger mwe ba Dogo Nation mwe bamumalu Kiseka munange mwena influence y'amaanyi nnyo nze munvimbisa kuba mudda wali ne mwogera ebyamagezi nola akasajja kakiseko oyinza n'okulowooza kawanvu nnyo akikabiri ng'obikubyako byasa bavumanze bagamba olaba Kyagulanyi byabagamba ate nga munange kinkalubirizo beegaana newankubadde amazima gali nti sinze mbatuma nabagamba mwogere ekituufu ebiseera ebimu n'abo badikiteeta bwe muba temukoze paka kasembayo kumunzika ne bwaba ali kaleberebwe kati kaleberebwe ayinza okumalawo emyaka egiwere 10 mugabe mwamulaba ng'atambula bw'ati alinga agenda okumenyeka bamenyeka mpozi nga mumumenyedde ddala yes tewali kuswala ewaffe Uganda waliwo ensonga lwaki Museveni afrontinga abasajja abo bakasaija ba Moses Ali kwegamba adeeta ekifaananyi kya Moses Ali bwe mumala okujja amaaso ku Moses Ali ne mugaza ku Museveni mugamba so tulwane ng'abatalwanangako tulwane nga tulengera nti finish line eri awo kumu kyembadde njagala okusharinga nammwe n'okubeebaza ennyo mwebale butapowa ebintu byetulimu bitama bannange bitama kuba amazima amatuufu olabira ddala ng'obuwanguzi bwaffe buli awo kati tuka ne tutabutuukako mwe mugwamu ama ne babagula kubanga omuntu gwe tulwana naye kyayagala abatayiminga we mukwereddemu amaanyi olina ebizibu n'abayingira batandise tobayingira ate bajja genda maaso nga babayingira naye njagala mubeere bakumu baganda bae ensonga lwaki abo abasajja bava e Kampala ne bajja neno mu diaspora bandibadde baba ignoringa but you cannot be ignored kuba balaba mukiyiwa ekintu kyabwe so bwe bajja eno temubakkiriza basensera amaato gabbira mu nnyanja si lwago mazzi gageetoolodde ne lwago amazzi agakola ki agagayingira munda tugenda kubeera tuli mu abo abantu kasamu mutabakkiriza tusensera tebasobola tuwangula temuggwamu maanyi temulekeraawo mwe restraining mwe abali ku media temukkiriza basajja bano bateeka mu butego temukkiriza bateeka mu butego temubakkiriza ku divertinga mboozi yaffe temubakkiriza banyiiza kuba buli bwonyiiga ne reasoning yeesala temukkiriza ku personalizing nsonga zino Umaru Kiseka, this is not personal. No, it's not about you winning it. There are no winners. We are either all going to win or we are going to fail. Dogo Nation, gwe kabifu koko ina no neganyana toka kiriza ku getting into this struggle. Discipline means not doing something even when you want to do it. Osungu bungamba nkole kino excitement ngamba nkole kino neno tochikola kuba kwefiiriza kuba kwerumya. That is discipline.
nsaba bannange mukyefiirize busungu bwo busaddaake excitement yo gisaddaake tusobole okukola ekituufu. In any case ffe batunuulidde tebakyatunuulira baprofesa kati batunuulidde muyaye omuvuzi wa Uber yagaba hadisi kubanga yayogera ebituufu. Abakulembeze b'amadiini baali mu byogera so byogere mu butuufu bwabyo ate naye twabagamba balindaawo bagambe olaba kati tuba denying that tubeere abantu abasaanidde abantu batwesiga so bwesiga obwo tuleme ebbwiwa baganda bange mwebale nnyo mwebale. Ng'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu akkaatiriza ensonga ya disipulini. Mu kusooka kyali kigambo kya Luzungu saakitegeera bulungi mpaka bwe nafunye abakinyinyonnyola ne bambuulira kye kitegeeza tikitegeeza mpisa. Era nange njagala bategeeza nti kibooko sikyakuba ku mutwe ngenda kuba kabina sikyaku era navayo naga nti wanfukubye ku mutwe nakuba mukyamu. Mpozi n'ekirala bannaffe abali mu lutalo naffe oba balowooza nti bali mu lutalo naffe okusinziira ku bantu abatuwuliriza n'abantu abatukkiririzaamu tubamenya nnyo emitima nga tulwanagana n'abantu abatalina makulu era muli mu lutalo mwekka tewaliwo agenda kubaddangamu. Owokuba omutuufu tumumanyi ye Museveni awo tetuvaawo Muhoozimaana Museveni maana n'abo abamukolera. Era nnyongera okubabuulira nti akaseera ak'okuggyako Museveni saagala aleetawo muzannyo saagala mpugula nga nteekateeka mu bitalo bye. Njagala mukitegeere kino olutalo lwaffe mulabe waffe gwe tulina okulivula bwe tuli mulivula obutakkaanya bwaffe nze neewunya n'abalowooza nti nina obutakkaanya nabo butakkaanya ng'olwoki nze ensonga ezandeeta wano ggwanga lyange then obutakkaanya bwange naawe buli ki. Abantu abamu mugenda ne mulowooza nti tuli mu ntalo nammwe kumbe ideology osegedde ideology zammwe ze zikola ki kwe twawukanira osegeera. Nze ku lwange ekigatta ku lutalo kyenja okwogerako ekirutoolako ne bwe kiba kyange oli ne waba alumbye nze personally si wakuddibwamu babuulire taatambwa naye nga g'amasannyalaze watise emitwalo 8 era njagala kimanye nti guno omukono ogulaba guno nga nakutteko bwenti owona ebizibu ebikolimo byonna bigenda linnya erya Yesu ati n'ofuuka paasito oyinza owonya abalwadde. Mission discipline munyankole agiyita obwolo okay. Nuupu ejja abafuukira ekizibu bwe musigala mulowooza nga bwe mulowooza batya. Kati nkugereze oli bw'agamba ngu abaaze mu kalulu akanyufu ka NRM Nuupu oba opposition yayingira mu register ya NRM kankurage sampo eri ku kalulu ke Kawempe ke balondedde Farida Nambi nga fulaga beara wa NRM naye bwe baali mu by election ya NRM ya general election by election ya mubaka wa Kawempe North Farida Nambi uyala avuganya ne Narukora. Farida Nambi yafuna obululu 8 ne wano mu kamyufu yafunye emitwalo 3 kate kyeŋŋamba laba ebbanga eriyiseewo bamaze kulonda kalulu ake Kawempe nali nebbanga kuva gwe yalaba olunaku lwe balonda kutuuka ku lunaku lwe balondeddemu akanyufu kyogamba emitwalo 2,200 wali bw'aba yafuna 8 mu ka by election wano mu kamyufu yafunye mitwalo 3
kati emitwalo 2,12 aba NRM basapota bazaalidwa kiro mu weeks buwiiki bavuddewa osege katoli bwaleeta scenario nadale yo mu kibuga muno nagamba opposition yayingira mu register ya NRM naye bweba tuli mu kanyufu ka NRM abanagira ku tiketi ya NRM baleeta banafu abanawangulwa opposition naye opposition ki kubanga nawulidde MP Migadde oba wawa agamba NRM yayingirira register yaffe aba NRM kati wano mu kamyufu be baronze abanafu naye abasinze kulonda aba opposition baji infiltratingamu kati olino bwaba wakanagano okirize bwaba Farida Nambi afuna mitwa abaronzi 8 mu kalulu ka by election ke Kawempe kati wano mu kamyufu emitwalo 3 javuddewa yakadye yakoze eki okitege sawa zino abagamba muvuganya na mizimu timugiraba kati emizimu gye gyaronze storage